munzikirize obugambo buno busatu mbutuuse gye bulaga bwe bunaaba butuuseeyo. Ennaku ziwano mubiri ku midiya mwe muli alinganga omu ku bakulembeze b'abasiraamu ab'ekiwayi ekimu ekya Uganda Muslim Supreme Council okubeera nga ne ttiimu ye beefunyiridde olutalo lukafungula nkete olw'okufa n'obutanyagwa era olw'okukola kyonna ekisoboka okulaba nga be bafuga hijja y'Abannayuganda abasiraamu. Kakasa bulungi tewaliwo alina smartphone ali ku social media okujjako ng'ekyo kyayiseeko mu maaso ge. Wakati mu bulimba obuyitirivu ttiimu eyo bwekozesezza okulambika nti esaanidde n'okulaga nti ababadde bavunaanwa ku ekyo tebasaanidde era n'okulaga nti ebayimirizza ku kukola ekyo. Nga bikyali nga bwe biri nga bwe bitambula, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ataase obusiraamu n'ensinza zaabwo. Obubaka buno njagadde butuuke eri omukulu oyo ne ttiimu ye. Atera okuyitibwa ndowooza bw'ati tayito ye ye mufuti wa Uganda akulembera ekitongole ekiyitibwa Uganda Muslim Supreme Council. Muwali muno ddala nga naye ye Sheikh Shaaban Ramadhan Mubajje. Bino byenjogera era ebitambula byawulikika nnyo lwe yali ku mukolo ku sayidi eyo gwali gwa kufumbiza muwala waffe owa muganda waffe Sheikh Shafii Songolo. Bwe yafuna akakisa okwogerako eri abantu n'alambikanga hijja bwetambula obubi era n'alambikanga bwayimirizza abavunaanwa ekitongole ekibadde kikuvunaanyizibwa ku nsonga eyo ku mukolo ogw'embaga. Kikwotinge nti ku mukolo ogwaki ku mukolo ogw'embaga nga ye akeetebwa hijja. Okuva ku olwo ebitambula bingi, ebimu tubimanyako kuba tetulira kubeera wala na kumanya. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atwongere okumanya n'okutusemberereza. Muganda waffe kuba oli musiraamu naffe, okuva lwe walondebwa mu bukulembeze bwa Uganda Muslim Supreme Council olabikidde nnyo awali ssente mu bukulembeze bwo bwonna okuva mu mwaka gwa 2000. Kizibuwala mu biseera ebyo byabadde mu buvunaanyizibwa okumunoonya n'omusanga okujjako nga woogenda omumusanga waliwo ssente. Olabikidde nnyo muganda waffe mu nsonga zonna nga zirimu okwekuusa ku ssente. Era abasiraamu b'okulembera, abasiraamu ba Uganda balina okwemulugunya kunene n'ebituuse mu busiraamu olw'embeera eyo nabyo bingi. Nze nno nkakasa bukakasa nga sirina kubuusabuusa
teguyinza okuba omulugube. Omulugube ye muntu okusukka okwagala ekintu, gwe gusukka ku mululu. Akakasonga ke kasooka. Kizibu nnyo okulaba muganda waffe ono omuwalimu mu buwalimu nga yalabikidde muyirimu ng'asomesa ku bantu. Simanyiyo oba ekyo mukirinayo mmwe mu myaka 25 guno ogenda kutambuza gwa 26 nga yavuddeyo n'asomesa ku basiraamu bakulembera mu bwa sheekh bw'alina nti yabasomesezza omusomo fulani. Mujja kuŋŋamba nti obwo si bwe buvunaanyizibwa bwa mufuti kuba kwe kumanya kwammwe. Naye nze alhamdulillah Allah ndazeeko ku bamufuti naddala aba Saudi Arabia ne mbalabako nga basomesa abasiraamu kubanga baba bawalimu. Singa okubeera ekikulu eri omuwalimu kuba kusomesa bantu ddiini yaabwe. Nze nganze emyaka egyo bw'ombuuzaayo fatuwa 5 abasiraamu babeera n'ebitawaanya biyitirivu mu ddiini muno babibuuza naffe abatali. Naye bw'ombuuzaayo ensonga 5 omuwalimu ono ze yali awaddeko fatuwa nga za busiraamu nyinza obutazikuwa. Bw'owezaayo 3 mufti yufti nnasa fi dinihim. Simanyiyo fatuwa 3 mu myaka 25. Okujjako ndowooza eno gye yalabikiddemu eya Swaliki Mubiru, ndowooza ye yasoose. Naye ebbanga lyonna emyaka 25 nze mulabye nnyo mu byekuusa ku byenfuna n'emivuyo gyabyo mu busiraamu, ng'ate yatandika akavuyo. Mulabana nnyo ng'alabikira ndowooza wali mukulembeze wa ggwanga na mu mbeera za bukulembeze. Olabikidde nnyo mu ngeri eyo. Maybe kyekituufu naye kunze ndabanga. Naye ekyokubiri nakyo bita fact. Njagala okutuusa obubaka buno gy'oli nkakasa nti obumanyi nti naye ssente teggwa buwoomi. Njagala kumukakasa muganda waffe ono nti tali kukuta ssente. Ssente teggwa buwoomi. Yenna agirulunkanira n'asuubira ogirulunkanira teriiyo muwendo na mutemwa gwa ssente muntu gwatuukako n'aga nti nkoze ntya. Ekyo nno nkijja mu hadithi ya Abi Waqid al-Laythi, hadithun qudusi. Allah yaga nti inna anzalna al-mala li iqami as-salati wa ita'i zaka. Nassa ssente lwa nsonga 2: kuyimirizaawo swala na kuyimirizaawo zaka. Bimaana ssente Allah yazissa lwa kuyimirizaawo kusinza. Naye bwe yagenda mu maaso yaga nti walau kana libni adam wadin min dhahabin latamanna an yakuna ilayhi thaniya. Naye ekikula kya ssente embeera yayo embi
omuntu ne bwabeera nga afunye olusenyi lwayo era ajja kululunkana yeegombe okufuna olusenyi olwokubiri. N'agamba sallallahu alaihi wasallama fima yarwihi an rabbihi ti ate ne bwafuna olwokubiri era yeegomba alulunkana okufuna olwokusatu. Bwatyo Allah bwe yagamba. Kiyinza okubeera min baabi atadhikir nti muganda wange ne ttiimu yo manya nti wama yamlau jawfa bunu adamu illa turab. Teriyo kigenda kumatiza muntu kubikwatagana na nsimbi. Ne bwonoolya edduniya ne bakuwa edduniya n'ogirya, edduniya yonna ne bagikuwa n'ogirya, ejja kubuliramu mu lubuto naye tojja kukkuta okujjako okuteeka mu ttaka lwogero gamba nti mmaze, okujjako nga wekkusizza. Omusiraamu yenna okujjako omuntu nga yekkusizza ku ssente naye teri yakkuta ssente. Senga wali wakukkuta senga wakkuta, senga wali wakukkuta ssente senga wakkuta, naye nze nkakasa togenda kukkuta. Hatta ne kino kyolulunkanira ne bwe banaakera ku makya ne bakikuwa tojja kukkuta, ojja kunoonyayo ekirala. We nandisabidde nti byonna bibadde nga bwe bibadde, oyogere kyoleke ki? Twabeeranga ne maruhemu Alhaji Muhammad Kisambira n'akunyumiza nti zino yazinonera mu Jubba. Yali atuuse ne mu kkubo erima gati waliwo zino nagati kanzije, najja n'aziteeka mu Jubba n'atambula n'agenda ng'eza akazimba akakaawo ewakisikka ng'ogenda wali awali Bilal. Fe abaali abalenzi abato twalaba Kiyindi n'akulabye nga nyumba z'abasiraamu ng'azikulembera ye Badiru Sekandi ye yali imaamu. Olwaleero tosangamu neeki, zonna zaali under Uganda Muslim Civil Council, zonna ziri mu lubuto. Najja Nankumbi era nawe waliwo ezo obusiraamu, olwaleero tosangawo neeki, zonna ziri mu lubuto. Ogenda oba kwogera ki oba kwogera ki, twaleekaana ku kuzimba obwo obuyumba bwolaba obwetoolodde. Kino okoze eki muganda waffe? Agati saatunze nalizinze emyaka simanyi ameka mu ameka nga bali ne muganda waffe Hassan basajja balaba obwo buli awo ziri mu lubuto. Masjidi Nuru tuyita kompita olwaleero. Masjidi Nuru abantu bwe baali basaalira, abasiraamu b'eggwanga abaali basaalira awo abasuubuzi, olwaleero baasaasaana. Waliwo emizikiti nga Gurandi Kona basaalira ku kabbalikoni, basaalira ku kabbalikoni, layini yaawo ku balikoni ku kizimbe ekyo abantu basimba layini, bantu basatu basatu ne bagenda eri ku balikoni ku mwaliro gwako gwakusatu. Abalala bapangisa ku Boost House, bapangisa ku Boost House. Abalala bali awo mu kizimbe bakiyita bypass, bapangisa millions of money buli mwezi basobole okusaala. Masjidi Nzigale waliwo musirikale ne bwoyitawo essaawa eno NURSB, kyekitongole ekifuga kampunizi wano naye kuzisolooza nakitwala tugende. Waliwo atakimanyi RSB?
naye waliwo ekitongole ekituddaawo mu nsonga za hijja bakiyita Majlisi Hijja and Umrah Tours and Travel Limited. Majlis Hijja and Umrah Tours and Travel Limited. Kino kyolaba search report on Majlisi Hijja and Umrah Tours and Travel. Simaguli stamp ya government teriko register of companies ne bajja bakuwa entity name Majlisi company, entity type company, date of incorporation 2nd of July 2020 2002 sibya lero. Share capital milioni 5. Shareholders share capital milioni meka 5. Shareholders Shabani Ramadhani Mubajje 20 shares, Ramadhani Mugaru 16 shares, Siraje Zaidi Kavuma 16 shares, Ali Ahmed Mazrui 16 shares, Wahabu Rugasa 16 shares, Ali Juma Shiwuyo 16 shares. Eno ye hijja etudde ku Uganda Muslim Council bweto bwe sheyalingibwa. Mufti 20 shares. Mufti Shabani Ramadhani Mubajje 20 shares. Share capital batekayo milioni meka 5. Kakati shareholders stroke members ekibiina kino byekikola bigabanibwa bitya? Asooka Shabani Ramadhani Mubajje ayina 20 shares mukyo. Ramadhani Mugaru ayina 16 shares, Siraje Saidi Kavuma 16 shares, Ali Ahmed Mazrui 16 shares, Wahabu Rugasa 16 shares, Ali Juma Shiwuyo 16 shares. Share ya Uganda Muslim Council hezaba tukuzira wasekiddawo directors kyo kino ekitongole kyani kya Uganda Muslim Council kyani ba directors Shabani Ramadhani Mubajje, Ramadhani Mugaru, Siraje Zaidi Kavuma, Ali Juma Shiwuyo, Ali Ahmed Mazrui, Wahabu Rugasa. Akyagala kiki mumanyi okuzuuminga kikyo oba okyagala oba si ekyo ogenda n'okikola otya n'okinoonya. URSB ddala buno busiraamu osika kino ekyabasiraamu bonna kijje mu puulu yammwe mugabane. Osika emigabo gye mbadde mufuna ku bahaji 6 be mbadde mufuna tegimala. Osika 1,500 olw'Abannayuganda bonna bajje mutemeeteme. Ibada z'abantu wandizirese. Abasiraamu baleke we bakyalina obuweerero mu kusinza Allah waabwe mubaleke basinze. Kuno kwe kusaba kwange mukoze byonna bye mukoze. Ekisembayo President w'eggwanga
president elect ow'eggwanga lino Uganda, General Yoweri Kaguta Museveni, tebahabulwa. Omukulu ono akwesigama nnyo. Eno mukukosa ffe bakulembera, mukukosa abasiraamu, omukulu ono tagambwako. Emyaka egiyise 25 okuva lwe yayondebwa ku kisanja kya 2001, byonna tubadde tugezaako okumugambako, naye nga bwe biggweera mu gavumenti eyo akomekerezebwa tagambwako. Tulabanga abeesigame nnyo. Kino saadi kyogedde, wabula waliwo statement gye nalabye pulezidenti yakola nga ali mu maaso ndowooza bwabaddewo abasiraamu nakati sirina buzibu n'abasiraamu. Mwagirabyeko abaga nti nina obuzibu n'obusiraamu, sirina buzibu naki abasiraamu. Well and good. Omukulu ono ayita nnyo mu gavumenti n'akosa ffe bakulembera. Waliwo omukulu omu nakubawaayo ebintu bibiri, malirize n'ekyokusatu. Omukulu omu ebintu ebyo ebigenze bikyusibwa ebyo nga bitundibwa, abasiraamu bwe bagendayo nga beemulugunya, yali minisita, yabaga nti naye bannange nammwe munsonyiwe, naye nandikoze eki nga ze ye mufuti, nandikoze eki nga ze yayi. Naffe tetumanyi nnyo bya busiraamu bwammwe, naye yajja yani ye mufuti, nanga tukole ABC and D, nandikoze eki. Eyo mbeeremu, naye ku ekyo yatukosa nnyo. Bwe twali ku Buganda Road Court ewa magistrate Margaret Tebulya, eyo kooti ya Uganda, twatambula mu nsonga ezo ndowooza bazisalo 26. Omulamuzi Margaret Tebulya yagamba nti ekituufu abasiraamu, kuba abasiraamu baali batudde nga tujjudde mu kooti awo ku Buganda Road, nga n'omukulu ono Mubajje Shaban ng'ali wali mu Kaguli, yaga nti ekituufu Mubajje ebintu bino yabitunda. Abasiraamu ebintu bino ekituufu Mubajje yabitunda mu kooti ya Uganda. Nsobola lwaki njogera ku gavumenti. Ekyokubiri naga nti naye Mubajje osaana okwetondera abasiraamu kuba wabalimba, walimba bw'okulembera. Ebbanga lyonna lyo lyembadde mutambula, bwe mukomawo wano nga ekituufu okimanyi, kubanga mu bintu ebyali mu nsonga ezo mwali mu liizi. Kino kitegeeza ki? Liizi kitegeeza ki? Nga ffe tukivuunula nti liizi watunda, nga ye agamba nti nedda napangisa. Nakati ekituufu kiri nti ekiri mu ndagaano zino kwalikola kutya? Kwali kutunda. Naye abasiraamu b'okulembera obalimbye ebbanga lyonna, era naga nti wandyetondedde abasiraamu.
ekindeesezza bino naga nti ekyokusatu kyenja okusembyayo omukulu ono bw'aba ayogera ku hijja ya Uganda eno gyagala okutwala mu kampuni ye ey'abantu 6 abasheyalinga ebyayo agamba nga tuli wamu ne gavumenti ya Uganda nga tuli wamu naki ne gavumenti ya Uganda. My appeal to the government, walibeerayo olunaku ne muyimirira ku saidi ya cry ya Muslim community against Kyabaani Mubajje. Will you ever stand on the side of the Muslim community against Ramadan Kyabaani Mubajje? Tulikirabako mu bukulembeze bwammwe, tulikirabako nga mugamba Mubajje nti enough is enough. Lekera okukosa b'okulembera, tulikirabako. Obwono mwana muganzi nga bwe bibadde emabega bwayonoona bwe muliwa obwono mwana muganzi nga ne mu kisanja kino kye mugenda tutandika ekipya ng'era bwagenda okubeera ng'atukedde mu kisanja wekinagwerako tunaaba tuli tutya, tunaaba tukyassa. Omwana wammwe ng'atukedde mubisinga okunakuwaza hijja programs okuyingiza bahaji mu bikwatagana ne hijja y'omwaka guno gwe tulimu bikoma lunaku lwa 6 ng'ennaku z'omwezi 8. Leo lwakumeka, leo lwakubiri bikoma lwa 6 ennaku z'omwezi 8. Ojja kuba tokyasobola kuyingiza passport ya mulamazi mu system ya hijja e Saudi Arabia. Tubuze ennaku 3-4 naye waliwo ayagala okutabulaawo kwegamba enteekateeka ziri ku final touches, ziri wakola watya wasembayo naye oli agamba chairman avunaanyizibwa ku ebyo biveemu toddamu tekulabamu. Ki ekikutaataaganyisa okusinza kw'abantu mukere ku makyanga abantu tebagenze kola hijja Uganda yonna olwakuba waabaddewo omuntu ayagala okulya? Saba Allah subhanahu wa ta'ala tutaasa obubi bwo ne ttiimu yo. Saba Allah ataasa abasiraamu ba Uganda kubikwatagana ibaada zaabwe abataasa obubi bwo Kyabaani Mubajje ne ttiimu yo. Era tuleke nga tuli mirembe mu kusinza kwaffe Allah. Mazima ye muyinza ku buli kintu kyonna. Basiraamu bayinza okuba nga tebalina kye bakusobola naye nashkuka ila Allah, twemulugunya eri Allah ku ggwe. Ebyebyenfuna n'ebya properties n'ebirala yamanyi wakati wo ne Allah, naye ebyensinza z'abasiraamu okusinza kw'abasiraamu kuleke. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase abasiraamu ba Uganda obubi obukulimu obwagala okwekuusa ku kusinza kwaffe ebeere shahada. Wallahi alladhi la ilaha ghayruhu, kino kakibabuulira namanyako
namanyako oba nkireke newandigambye otya ati nkireke waliwo siba olukwera nga lufubutukaawo ng'abantu bakolerera ne balonda tiimu nga abantu abo bali involved egende mu nsi ez'enjawulo tiimu eyo yaliko abatali basiraamu n'abasiraamu nga bananga bavaawo bagende banoonyereze basobola batya okufuga okusomesa obusiraamu kwawano mu nsi nga Dubai mukikola mutya okubeera nga mu nsi nga gwe abantu tobasomesezza ate n'ababasomesa eddiini yaabwe ila hawla wala quwwata illa billah mwe temubasomesezza naye ate okulungutana n'ababasomesa obalemesezza otya ila Allahi al-mushtaka ebigambo ebyo bijja kummalira olwaleero ejjana tunagisoma olulala